agamyuka omutezi nkata Musa Mutyaba nga mmaze okugwa mmotoka yange mu mitambo nagifuumulira ddala awatali kugibalirira okumanya nga nagiwa ekigere mu kkubo namalamu eddakiika 10 zokka so nga bulijjo wantwaliranga eddakiika 3 oluusi n'essaawa nnamba ekkubo bwe lyabeerangamu omugobagano gw'ebidduka ewa mukwano gwange Ashirafu Mulumba nayitawo Kuutwe embwa lyeyita ew'omuweesi nga yeeyuna ew'omuwaazi w'amaliba newankubadde Mulumba yali mukwano gwange nfiira bulago oba muyite fanfe gwe saakisanga kantu konna naye ku luno nali saagala kumuyingiza mu kakyali ono gwe nali maze okutegeera nti ayinza n'okufuuka kakundugulu akusaamukira n'atakomaga ku mulimu natuuka obudde butandise okubuna omuwabo era nga n'emmunyeenye nabisaaniiko etera okwemumulira okumpi n'omwezi etandise okuziimeera abakozi ab'ekiro bali batandise okunnyuka era beewuunya nnyo okundaba mu kiseera ekyo kubanga mu mbeera eya bulijjo ku mulimu natuukanga essaawa 2 ez'okumakya bano nabayitako buyisi ne neggalira mu ofiisi yange nga bwe nninda mukama wange n'abakuŋŋaanya w'olupapula muyitire mu byali bintuuseeko obudde bwonna nali ndowooza nti abampembe bwe banaba bazza engulu tebaleme kumpondera ku mulimu gye nali nkolera nalowooza mu bukyamu kuba nakanda kubalinda nga buteerere kino kyayongera okunkanga kuba nali njagala bankwatire ku mulimu ng'ensi yonna eraba era obanga nalina omusango ntwalibwe mu mbuga z'amateeka olwo nalwo luggwe mukama wange omukyala Rose Serabidde Kalibala bwe yatuuka ne ndimuviira ku ntono namunnyonnyola byonna ebyali bintuuseeko n'engeri gye nawonera awatono awalemekkere okubuuka nga mmaze okubimuyitiramu yantegeeza nga naye bwe yali yakafuna essimu okuva ewa Meeja Kaberenge nga amulabula nga bw'atasaanidde kufulumya mawulire ge nali nnina kubanga gali gajja kuteeka ebyokwerinda by'eggwanga mu katyabaga era nga mbu singa aneefulira nampulira zibi olupapula lwa muyizi lwali lwa kuggalibwawo mu ofiisi ya n'abakuŋŋaanya nalwayo nnyo ne kireetera n'abakozi abalala okutandika okulowooza nti ekyali kiguddewo teyali mberebezi eya bulijjo bannamawulire gye twali tumanyidde ku bino bwe kwegattako n'oluvuuvuumo olwali lutandise okuyitingana mu kibuga nti nali nkwatiddwa bakozi bannange ne batandikira ddala okutunula entunujju nga akanyonyi akabiikira mu ttooke omukulu yategeeza nga bwe yali agenda okuyita olukiiko olufuzi olwa kampuni luteese ku byali biguddewo yaŋŋomya era nandagira okugenda mu maaso n'omulimu gwange awatali kutya wadde okuttira omuntu ku liiso yankuutira obutabako omukozi gwe nsunirako wadde okumulaga ku bifaananyi bye nali nkubye yasindika nfuuzi kwennyamira kubanga naye kennyini nalina bingi bye nali mukisizza saamutegeeza ku nnamba z'amasimu ez'abakozi baffe ze nasanga mu ssimu ya Meeja Kaberenge saamulaga kapapula kali akali kawandiikiddwako nti ndi kibuuliraani obudde obw'okunnyuka nga butuuse eridde eka saalikwata ne nsalawo okusula ewa mukwano gwange Daniel Kabembula yo emmotoka nagireka ku mulimu okuva lwe nali mmanyi nti nnondoolwa ate nga nali saagala kuleetera munnange Kabasa oba eminene takisi gye nalinnya nayo yannyanjulira obuzibu bw'abasaabaze bwe nali sirowoozanga nako emabega ku mutto ogusembayo waaliyo omuvubuka ng'ataddeko ka leediyo ak'oku ssimu ate nga n'omugoba naye ataddeko leediyo y'omu mmotoka leediyo zombi nga zikuba omuziki gw'atudde munda n'osoberwa abasaabaze abalala bali bawakanira ebyobufuzi ng'olowooza nti n'ebifuba biyinza okuba buguma essaawa yonna ne balwanira mu mmotoka omusaabaze eyali anninaanye yatandika okulya amagi amafumbe ate omulala n'asaba ebinyeebwa ebisiike gwe wamma n'ofa ekituyu ate nga tolina gw'oyinza kugambako eyamala eggobe mu kibya ye musaabaze eyasooka okumaga ng'engabi enkasuka eryambe oluvannyuma n'agamba nti bannange musirikeeko nali ndowooza nti atusaze ku muguwa naye kyanzigya enviiri ku mutwe kwe kutandika okukuba navvooto nga bw'aleekanira waggulu nga bwe yali omubbi omwenzi omusaamize naye Yesu n'amulokola omubulizi w'enjiri yali akyagenda mu maaso n'ogugwe ne wabaawo omugoba wa takisi yali atuva mu maaso n'atimya ku mugoba w'emmotoka mwe twali n'akabonero akalaga nti mu maaso eyo wali abasirikale b'ebidduka omugoba yakyusa mmotoka n'atuuza mu kakubo ak'amakutu
Akakubo kano kali kajjudde agannya n'ensalosalo nga gy'obeera nti tuli mu bikata bya lumonde. Baali bamusalidde ku luliko ennimiro, yakyusa ku mbuulira ye omwali n'okufutya nkinzikiriza endala, ate olwo n'ayogera ebigambo kumpi ebyasanyusa buli omu. Bassebo ne bannyabo mbasaasidde nnyo olwaganyagana gagenda gatukuba. Kansuubire nti mu mmotoka muno temuli mu mukyala wa lubuto. Tuli mu kkubo lino erijjudde ebisirikko kubanga mmotoka gye tulinnye terina bisaanyizo. Nannyini mmotoka eno abadde akimanyidde ddala nti emmotoka ye terina bisaanyizo. Yandibanga n'okulabulwa yalabulwako dda ne n'afuuka nampulira zzibi. Ne mu bigambo bya Katonda waliwo abantu bangi abatambula olugendo lw'obulamu bwabwe ku nsi nga tebalina bisaanyizo. Kino kye kiseera okufuna ebisaanyizo ebiri kutuusa ewa Katonda nga tobonyeebonye nnyo era nga tokooye nga bwe tuli kati. Aleluuya! Ffenna twamuddamu nti emme. Nagenda okuva mu takisi nga ntegedde bulungi ensonga eziwaliriza abantu okwegulira emmotoka ezaabwe. Oluusi bambi ne baba nga si kye balisoosowazizza. Nga ntuuse wa Daniel twejjukanya ku ebyo ebyaliwo nga tuvubuka, naddala nga twakava e Makerere. Daniel ye yali best man ku mbaga Ivan Konde ng'awasa Aida Naluyima, naye kaakano Aida ye yali muka Daniel awedde emirimu. Bw'otegeera engeri Aida gye yakyusamu obufumbo tolema kwesekera. Ewa Ivan, Aida yamala emyaka 6 naye nga tazadde ku mwana. Nnyazaala we yateranga okujja okukyalira ku baana be, naye nga buli lwatuuka abasanga nga bwe baali nga tebannaba kufumbiraganwa. Yakoonanga emimiro, oluusi n'okwatula nti nnyabo omwana wange ng'alabye obutazaala ku mwana aligenda na googoonyo. Aida Naluyima yalaba biri bityo n'asaba bba yeefunireyo omukazi omulala amuzaalire ku mwana. Konde yalwawo okukkiriza naye yalwedda n'awanguka ng'alaba mukazi we ayitiridde okumupeeka omukazi omulala, ate nga ne nnyina yali ayitiridde kukoonanga emimiro buli lwe yajjanga okubalabako. Aida yawerekera ne ku bba ku mukolo ogw'okwanjulwa. Teyakoma awo, yatuukira ddala n'e Makindye Konde gye yali apangisiriza mukazi we owookubiri ennyumba. Konde bakazi be bombi yabawa amannya amapya agalaga nti yali afuuse n'amakaabirye. Aida Naluyima yamuwa erinnya eryamukuuma kubanga yali mukyala we omukulu eyamujja mu ddiba, ate owookubiri n'amuwa erinnya erya Kaddulubaale. Kaddulubaale olubuto yalubuukira mu mulyango, anti mu mwaka ogusooka yali amaze okukubawo n'atuukirira, eyabbulwamu erinnya lya jjajjaawe Bazirengedde. Olubuto olwokubiri Kaddulubaale yafuuwa Lulenge n'akubawo Ameeru wasa ne Nakato. Olwo Konde n'atandika okuyitibwa nga Ssaalongo Konde. Bwe mbanyumiza ebyali mu maka gano ne sibategeeza ku bintu ebikulu ennyo ebyaliwo ng'abalongo bazaaliddwa, nja kubeera ng'abawadde ekiwagu ne neesigaliza enkota. Amagezi muliro bwe gukuggwako ogujja wa mulirwanaawo. Weefunire ebitabo ebisakatidde obunyuvu, okuvumbula n'okuyiga ku akamwenyu.com. Ebitabo ebiri mu maloboozi, ebitabo ku byenfuna, ku by'obulamu, ku by'omwoyo, ku mukwano. Tunoonyeeko ku akamwenyu.com oba ku Akamwenyu Records ku YouTube.